Nkukulisaayo mu kuwummulamu okwo kino ky'ekitundu kyaffe eky'ebyemizannyo era nga kyekisembayo newankubadde ng'enkuba ekedde kufudde mu kibuga Kampala kino tekirobedde Vipers Football Club kutwala kikopo kya Uganda Cup bwe butudde eya Onduparaco goolo 3-1 mu kisaawe e Nakivubo. Bino okubeerawo nga Katende Brian amaaso atemya. And of course, it's special interest in the central world, of course, the center of the media. But Haruna Nyondo is here to take this award. The MVP award to be given out is coming in from the winning team, and that tunebaza Katonda tumaze okukola ensobi waziri era tugenda kuddayo tukolera ensobi zino naye ensobi zino tugenda zikolera mu Sekafa. Viper njwangudde kino ekikopo ky'akakungu bali tekitwalangako eno first time kitwala era kansule banyongedde okunesigo nga team captain obadduumira otwala kino ekikopo. Game ebadde nnungi era tusambye bulungi era n'abantu banyumiddwa omupiira. Nze kyensinga okwagala abantu kuba nti nno banyumiddwa omupiira. Omulundi gwaffe ogusoose okusamba eno league, maybe next time tujja correctinga mistakes zaffe. This is Kingdom TV.